Okuva Canan Land olunaku olwaleero ensi lwebadde erindiridde olunaku olwa Goodfriday olugenda okubeeramu okusaba okwenjawulo. Zono zagenze okuwera saawa 10 kitundu 11 abantu nga bayimiridde wano wabweru wa church era ne kati bakyayimiridde wabweru kubanga ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okubanga abakebera ekifo munda ne wabweru era ngenda kubanga ntambulako wansi mbalage line eva wano ku main gate wano wenyini etuukira ddala eri wansi kyenkana nga ku ttaawo eri ebwayise naye nga sinaba kubanga nzikirirako wansi njagala sooka mbatunuzeeko ekiri munda mulabe ab'ebyokwerinda abakedde wano kubanga basobola okubanga bakuma abantu abagenda kubeera mu kifo kino. Ekisooka dakiika nga 10 eziiseekaawo emabega ab'ebyokwerinda okuli poliisi okuli amagye okuli ababomu bano abategula bomu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda abambadde uniform n'abatambadde uniform bonna babadde mu kifo kino nga bali ku parade nga bagenda maaso n'okubanga beetegeka ku ngeri ki gye bagenda okubanga balawunamu ekifo kino. Jjukira security ey'e Makerere bwe tubeera ne event enene efaanana bweti security ebe malawo Makerere yonna ebeegisazeeko ekitundu kya Makerere University yonna akasozi e Makerere konna ebe kasazeeko n'olwekyo parade yakeddewo era kati abasirikale abamu bagenze mu bifo ebirala we bagenda okubanga bakeberera ebyokwerinda. Kakati eyo yenteekateeka eri munda era munda abalimu bonna beba bateekeddwa okubaamu ba service providers naddala abali mu byokwerinda naye abasigadde ffenna ensonga lwaki olaba naffe kennyini tuli wano wabweru era nga abantu abasinga bonna oba olina business oba ki abasinga bonna babafulumiza wabweru wa Canan Land bagenda kubanga bayita mu buumu obubakebera basobole okubanga bayingira munda. So kati njagala kukkirira mpola mpola nkulage ate side emu. Jjukira Canan Land eyina gates 4 era ng'ezisinga okuyingiza abantu ziri gates 3. So njagala nsooke nkulageko kuli nekkubo bw'oba ova wali mu bitundu ebyebwayise lyokozesa okwambuka okutuuka wano ku Canan Land osooka olabe namungi w'omuntu oba layini z'abantu ezikedde wano ku Canan Land ekatugoote olowooze bwe zinagenda okuwerera ku ssaawa awo 6 nga tugenda mu lunch hour ekigenda okubeera wano ku ttaka ettukuvu Canan Land. Tebanaba kutandika okukebera abantu okuyingira naye nga layini zo mpitirivu ez'abantu abali wano era nga wano jengendako. Jjukira waliwo ekkubo eriva wali mu kikoni okukkirira okujja wano ku Canan Land eriva wali ku Sir Apollo Kagwa Road okutuuka wano ku Canan Land ate waliwo n'eriri eriva wali mu bitundu eby'Ekawaala era waliwo nawo gate egenda okubanga eyingiza abantu then ey'eri gate emabega w'ekituuti ey'aba VIPs eyawabeerayo security tebatera kuyitayo nnyo abantu bakozesa gate ezo 3 n'olwekyo ye wano we tuli kati wano wendi abantu we bagenda okubanga bayita mu buuma buno nga babakebera basobole okubanga bayingira era yeno line y'abantu abayimiridde wano bwe mulaba muno mulimu abamu kubaweereza mulimu n'abantu abasuze wano n'abakedde okubanga bava mu bitundu ebyenjawulo nga bajja mu lukuŋŋaana lwaffe olwa Goodfriday era nga yensonga lwaki olaba bakyayimiridde wano tebanaba kubanga batandika okubakebera naye nga abamu ba service providers. Nja kuwaayo omukisa ndowooza abantu abatonotono basobole okubanga batubuulira bavuddewa bakedde ssaawa meka era ng'olunaku olwaleero kiki balwesungamu nze bagenda kunzikiriza nsobole okubanga mpitako wano saagala kuyita mukuuma akabendi katandika okunkabirira wano njagala kubanga njogerako n'abantu abali wano batubuulire bakedde ssaawa meka bavudde kitundu ki naddala nsinga kwagala abo bavuddeko mu bitundu ebyawala owaaye nga weekwese otulo tukuse sebo wasuza otya Yesu yeebazibwe. Amina Yesu yeebazibwe. Amanya go bakuyitaani? Amanya bamita Mugamba je Richard. Mugamba je Richard wavuddewa? Avudde Kamwenge. Ovudde Kamwenge district. Kamwenge wavudde Sameka. Owaaye funako ku position osembereko tusobole okukola n'abantu bano. Kamwenge navuddeyo ekiro ssaawa nga 9. Ssaawa 9. Yes sebo. Ab'e Kamwenge bakulaba ku Soul TV kiki ekiri wano oba bakubirako ku kifaananyi? Kyendabira ddala wano abantu bangi nnyo nyini ddala abamu basuze naye nga ndabira ddala bakyeyongera ddala okujja era nkowoola abantu bona okuyingira wano tusobola okulaba omukono gwa Mukama nga gukola buli kyatukwata kyonna kite mu linnya lya Yesu. Zonna bakuyingira okyalinze akatebe ko tebakatwale? Tebasobola katwala kubanga obutebe bungi omusumba yategese nnyo. Kituufu ekyo. Yesu yeebazibwe sebo. Amina sebo. Amanya go sebo bakuyitaani? Pitibwa Nyombi Alex. Nyombi ovudde kitundu ki? Naviridde Embaale Bulambuli. Embaale Bulambuli. Buyembe? Muyembe Bulambuli. Muyembe. Bananga abantu lowooza muwulira ono avudde Kamwenge ono avudde Embaale kyokka sinnatuuka ku bantu balala wavuddeyo ku ssaawa meka? Nasimbudde zaadde essaawa 5 ez'ekiro. 5 ez'ekiro.
bana ab'Embale soko babulire kisoko babulire nti watuuse bannange bayinza okwabeera alikirira. Ab'Embale natuuse bulungi ndi Kanani. Era ko abali okumpi bajje. Era nkowula bonna abakyali makubo n'abalasobodde kujja olunaku olulala chance ndala n'abezze basobole okuba nti batuuka mu kifo kino ekitukuvu. Amiina. Yesu yeebazibwe ssebo. Amiina. Amannya go bakuyitaani? Mpita Afande Kagadiza. Afande wavudde kitundu ki? Kyenjojo. Kyenjojo. Bana ab'ekyenjojo nga tubaagala nnyo muli mutya Yesu yeebazibwe. Ab'ekyenjojo nimubaza olutooro. Tunuko. Ab'ekyenjojo soko babuuzeeko. Murere muto ku kyenjojo. Ntaire ku ate nekyo ky'olukolora hano ha Canan Land. Kanandora abantu bengi muno bona bayizira kusaba kwekwasa Mukama. Okay. Mwagala tujjeeyo. Kwanji? Kyenjojo. Okay, kale. Sebo ono mwami namulabyeko yesterday. Njagala kusigala nga ntambula mu kompola abantu bo bangi sebo Yesu yebazibwe. Ewe kituwa sebo. Amanya go akuyitani sebo. Hakizimana John Baptist. John Baptist obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Ngoli mu Yesu obulamu tesobola kwa bubi. Okay. Ola kiki kyolaba wano ku Canan Land? Kyenda bakyo. Oli service provider oli ki? Dize wano ndi muweereza. Oli muweereza kubanga mbadde ndaba wano nga wadde weetisa obutebe ndaba wano essaati eringa eddugadde muko. Edduggadde mu nejatereera. Okay. Njagala abantu bangi njagala wa kamera wange asooka jayimirireko wano asooka abalage ku kifaananyi ekya layini z'abantu wano waggulu paka okutuuka eri wansi omuntu ayinza okuba nga alaba wano n'alowooza nti oba wano wendi abantu we bakoma naye nga layini etambulira ddala eri wansi era nga bano bonna tujja kuba nga tubawo omukisa sobole okuba nga twogerako nabo. Layini eno gye tulimu y'abaami ate sayidi eyeeri waliyo abakyala era tugenda kubanga nabo twogerako nabo mpola mpola era nga kati we twogerera okukebera abantu kutandise wano ku Canan Land naye nga abantu fe tujja genda maaso n'okubanga tubawa omukisa guno basobole okubanga boogerako naffe n'okutubuulira bavudde bitundu ki. Sebo oli otya? Jendi sebo. Amanya go bakuyitaani? Bampita Williams. Williams wavudde wa? Mundinzi singire limbalala. Wavudde Mbalala? Ab'Embalala isinjiro bagamba batya? Je bali babe n'abalisenga bali balamu. Osuubira ki bw'owulira nga bagambye nti tugenda kuddayo ewamu ekaceeka? Mpulira essanyu bannaye njagala Musumba Bujjingo akomewo ekaceeka. Sobola kutuweesa omukisa twalaba omukisa bwe yali kaceeka. Musumba Bujjingo. Okay. Ab'eisinjiro ab'Embalala n'ebitundu ebyo abakola ku Soul TV aki ky'obagamba? Basaba bonna bajje abali wala abali mu kkubo bonna bajje tukoole omusaayi gwa Mukama kuno Canan Land tusobole kulaba omukisa gwa Mukama. Wasasudde ssente mmeka okuyingira sebo? Tunasasudde ssente okuyingira kwa bwereere. Okuyingira kwa bwereere. Okay, tweyanzege. Abantu batandise okuba nga beesindikagana wano buli omu agamba njagala kuyingira nga bukyali naye kyenyinza okugamba omuntu yena atulaba ku Soul TV ajja kubanga ayingira tewali kugamba nti ono ajja kusigala wabweru omuntu yena ajja kuyingira bategese bulungi obutebe webuli obumala era tewali kyakwekwasa. Yesu yebazibwe sebo. Amina sebo. Amanya go sebo bakuyitaani? Mpita Claudio Tebesugwa. Mukama wange sabanyimireko wano katono abantu basobole okulaba ono omwami face ye. Yes, Tebesugwa wasuza otya Yesu yebazibwe? Amina sebo. Amanya go wavudde kitundu ki? Nvudde mu kitundu kye bayita Ekakumiro. Ovudde Kakumiro eri awali amafuta we tugenda osima amafuta. Bunyoro. Ab'Ekakumiro Mubende bagamba batya? Balungi era bawuliriza nnyo leediyo eno. Bano Mubende mwaze mu bungi okuva eggulo nga tufuna abantu b'e Mubende mukuliko omuggalo mwawulira bwe twali tubasabira essaala. Era twali bubi. Musumba yabasabiranga. Amina. Kati mukomyewo Katonda yabasumuludde ku luno muzze kwetaba mu kusaba nga si ku radio na ku TV wokka. Sebo. Okay. Kale wasimbuddeyo saawa meka? Navuddeyo jjo. Wavuddeyo jjo. Eki ky'obagamba bakulaba ku Soul TV abakyali eri? Mbayita bonna buli muntu ali ku TV ateekeyo omutima n'ali ku leediyo awulirize ebintu by'Omusumba Bujjingo kuba muntu wa buvunaanyizibwa ebintu byayogera bintu bikulu nnyo bizimba eggwanga ate bya Mukama Katonda yamutuma. Okay. Amina. Kale tweyanzege njagala kusalamuko nyimirireko ku side wano nsobola okubanga abakyala nabo mbawo omukisa lwakuba nti batandise okubanga batambula nga babakebera naye nga layini eno gye ndimu yo y'abaami so n'olwekyo mujja kunzikiriza mpola mpola sobola okutambula nowa kamera person waba naye mumuweeko ku space sobola okubanga tuwuliziganya muzeeyi Yesu yeebazibwe. Amina. Amanya go bakuyitaani? Bambita na Miss Wilson okuva Embale. Wavudde Embale bana ab'Embale muli mutya? Ab'Embale balungi nnyo. Bana mwe bali kutwagala mwe bali kwagala enjiri ya House of Prayer. Nze na joininga wano 2017. Wali wano omukulu gwenda byayina essimu akulaba soko jerete essimu eyo tulabe ssebo. Oli live oba?
omusajja wuno andowooza abatulaba ku Soul TV yabeera ku Facebook kwatulabira era nga obwedde ebintu byonna bye tukola agenda maaso n'okuba nga abiraba. So n'olwekyo Soloti ekintu kino yakitegeera nti ne bw'oba toli wano osobola okuba nga olaba ekigenda mu maaso. Kwako nkuwa essimu yewebale nnyo okubeera ku Soloti. Ab'Embale wasimbudde essaawa meka era watuuse eno ssaawa meka? Embale tuba kuwaayo essaawa 6 gw'ekiro. 6 gw'ekiro. Mwaze nga bameka? Twaze bangi. Bakozesa waayi. Mwakozesa waayi? Yes. Ne mugijjuza ne mujja wano? Ne tujja wano. Amiina. Mukama akibabalire. Amiina. Era ab'Embale babuuzeeko. Namusaako brother wange Moses Mwambu. Amaaso gamuluma nagambye ngenda kumusabira. Kiwedde ekyo. Olaba ofunye omukisa okubuuza mu program ey'amaanyi bweti. Guba mukisa gw'amaanyi. Yesu yeebazibwe ssebo. Webale kwambala bulungi kunyirira na kunyumira olunaku lwa Good Friday. Katonda sinze. Katonda kituufu. Ovudde wa? Vambalala. Oli wambara? Wambara wenyine. Nakusemererwa? Ashemra muno. Mbarra kakyeka mutwetebekanise kuba ragire ngu ntugaruka okwe? Tubetebekanise munonga. Tuzakubakira namba. Mbarara wasimbira oshazinga hi? Asimbira saa musanzu na ikomu 12 dakikanani. Sha mushanjuze kiro? Yego sebo. Okay. Mwija abantu nkabanga hi? Niza nyenka. Mwija wakozesa entambula ki? Global bus. Sebo. Tumwebaze Goodfriday ndi sebo oli oti. Ogamba oti? Nange nvambalala. Ni ono olugambara? Ndi wambalala nanyi. Okuyita ni mitoma. Mitoma Ruhinda? Koko henyine. Kuri kayo bantu mwe. Wakozesa entambula kiwe? Andikano global. Global bakimala. Munonga. Mwe bali kicho bagamba abanyambara banzo bagambire kibakureba. Mbona zakakiraha kyerirwe. Ngira tutambure hamwe twena. Abari omuhanda bongere. Line nogireba. Munonga. Abantu bakika kali bashitamakali. Kale atula ku Soul TV tukyali wano ku Canan Land era tugenda maaso n'okuba tubalaga line ndowooza mugiraba etambula eyinza obutagwa. Njagala kusalako nkulosinga ngende eri awali abakyala n'olwekyo bwe njagala kugendayoko naye kansooke mmaleko ku line kuba wano security ya blockinzeewo naye ndowooza waliwo omwami asobola okunyamba wano nensobola kubanga afande saba okutuyambako wano tusobola okukulosinga wano. Tweyanza tuli wano ku Soul TV mutusonyiweko tujja kukola mpolampola nga bwotogerako n'abantu kansookereko abana abakyala line ey'abakyala nene veri wansi waggulu n'eri waggulu paka kansookereko n'omukyala. Mami nga toli mu line kiki ekiganye? Yesu yeebazibwe. Amina sebo. Oli otya? Yendi sebo. Wavuddewo bakuyitaani? Nze Roslyn Nyakecho. Nvidde wano Makerere Kikoni. Nyakecho Roslyn. Ovudde wano okumpi wabalekeera? Amina. Sebo. Kiki ky'ogamba abantu abakyali waka abateekateeka okujja ku 8 o 7? Banguweko. Bajje mangu tuli wano twatuuse dda tulinda lunaku kugenda mu maaso. Sebo. Kiriwa kyogamba nti olunaku olwaleero Mukama kyenjagala okumwegayirira nkolere mu kusaba kuno kwa Good Friday. Nze njagala financial blessing gyenjagala. Amina. Ekyo kiwedde. Amina. Tweyanzege. Yesu yeebazibwe nyabo. Ekitiibwa sebo. Ogamba otya? Amanya go bakuyitaani ng'oyogera ng'omumbejja. Wampita Tugabirwe Julian. Yes, Tugabirwe Julian. Ovudde kitundu ki? Ovudde Nansana ku kanso. Ovudde Nansana ku kanso. District leero bonna bakansala bonna banaakola leero babagenda kujja. Banguwe kubanga ekiri wano kyamaanyi. Wasimbidde saa meka Nansana? 11. Ngamanyiza asoose wano. Ogenza otuuka wano? Nga layini mpanvu. Obadde sebo gwe weewaanye nnyabo nti gwasoose ng'abantu basuze wano naku 2. Ngamanyiza asoose wano. Kale tweyanza Nansana nawe balekeera. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amina yeebazibwe nnyabo. Amannya go bakuyitaani? Amanya nze Charity Muhangi. Yeebaza Mukama kuba tukeeza leero ku makya. Tuzze mu layini nga tumanyi ffe abakedde naye baaba ekiri wano. Fabali mabega naye. Wavudde waggwe? Naviridde Nansana. Nawe oliwe Nansana? Yesebo. Abe Nansana mukiikiriddwa bulungi. Abantu be Nansana kati abave Nansana Robert Mutebi Bamatumbwe Martin mukiikiriddwa bulungi. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amanya go bakuyitaani? Nasanga Rose. Nasanga Rose wavudde wa? Mvudde Kawanda. Kawanda Matugga. Webale kukeera. Yesu yeebazibwe nnyabo. Amina sebo. Bakuyitaani era ovudde wa? Bampita Bukosera Fatuma nviridde Mbale. Ab'Embale Yesu yeebazibwe webale kutwagala. Kale munaye. Wakozeseza waayi oba taxi? Twakozesa taxi. Mwakozesa taxi. Mwaze nga bameka? Tuzze 2.
muze babiri mbale oba ku luno twegayirire tutwaleeko ku lukuŋŋaana tutwaleyo twegayiriddeyo tusaba nnyo Mukama atuyambe naffe tugendeyo koneera Pastor Bujjingo ajjeyo kwali pastor abeerako abakadde b'ekkanisa babeerako n'abantu bonna bakola gwobeesabire nkuwadde omukisa amiina tugenda basaba bakkirize bajjeko embaale ku luno neera mbale tuba tugenda mu kisaawe ekyekinene kye mututwalamu ekya Mbale SS mbale SS yes obeesabidde ndowooza kati katulinde Mukama akole okwagala kwe Yesu yeebazibwe nnyabo amiina oli bulungi wavudde kitundu kiwazukisa meko kyalinamu otulo ate tulimu twaweddemu wavudde wa isinjiro wavudde isinjiro abantu b'eisinjiro banaye nga tusanyusa okubalaba omanye isinjiro eyo wewava omwami gwe bayita Nuwagira Michael Toyota banji gwe bamanyi nga team chairman oyo brother wa his excellence Yoweri Kaguta Museveni gyava era twaliyo abantu b'eisinjiro tubaagala nnyo muli mutya tuli bulungi naffe tuba wavuddeyo naani uizano navuddeyo ne bba wange baawo naye waali wano banaye mwebale kutwagala kale naffe namwe mwebale kutwagala okay kale bakulaba Yesu yeebazibwe mami Mukama yeebazibwe wakedde na kusalako nogakambikeko kati kitegeera nga lwaki sisobola kusalako nga nzize mu kifo ekitukuvu yo gamba otya ndi bulungi ovuddewa nvudde Mpererwe kumpi wano webalekkeera okitegeera ogamba kitumwebaze nga nsanyusa okukulaba nsanyusa okusanga webale kujja oli mu layini nawe wabadde omanyi simanyi gwe yasoose wano nabadde mmanyiza esoose naye ngenza olaba nga ffe abasembye nsanyusa obbalaba bana mwebale kujja abakyali Empererwe abasula wano Makerere bayinza n'okuba bakyebase mu ngenda kujja kikyobagamba abantu banguwa okujja banaye ekiri wano kisufu kubanga basubwa ekifo kino kitukuvu ate bw'olwayo gw'ofiirwa ffe twatuuse dda tweyagala bitya otulaba bwe tunyirira ye tweyanzege abatulaba ku Soul TV tukyali wano ku ttaka eritukuvu Canan Land ate eno section gye ndimu eno just entrance emu yokka yeyingiza abantu naye waliyo eri waggulu waliyo side eri waliyo eastern western northern oba ne southern naye kati ndi ku main gate wokka sinaba kugenda awali line endala ey'okubiri n'olwekyo ndowooza olaba ekifaananyi kiro ate nga line ogirabira ddala ekyagendera ddala eri wansi ate nga ndi ku section eno erimu abakyala n'olwekyo omuntu akyali eyo osobola okulaba ekifaananyi ekiri wano naawe kennyini ne weekubiriza n'omanya nti ogenda kuyingira wano sawa meka Yesu yeebazibwe nnyabo ekitiibwa mukwano ogamba otya bulungi nnyo ndi musanyufu nnyo okutuuka ku lunaku luno yes twalulinda ne lutuuka ssebo tululinze ne tululinda nze bampita Karona Mutebi yes Karo nva Ntebe ova Ntebe yes sebase katansule na muddiro yes olw'olunaku luno kubanga ndufuniddemu bingi ab'Entebe mugamba mutya tuli bulungi twaliyo okwawo nga tutongozeyo ku bulungi bwansi ne General yes sebo kati mwe muri kumpi musula kumpi ne State House awo mu Kitoola awo kumpi nze nsula kumpi ne wa Pastor Mutebi yes awo side yawo Aaron Mutebi yes sebo okay banaye webalekkeera kale sebo olunaku olukedde bulungi kwegamba otulo twabuze yes nga ndowooza lunaku luno abantu bagalize Easter nungi abantu bonna mbagaliza Easter nungi abamanyini na muwala wange Dora yeseeta ayagala Mukama mutumidde nnyo kampuleko tambule kalayini katambule ndowooza abakyala mbala bano bo banyiridde bayambadde da salt era nga omunnyo gwanoga ddala Yesu yeebazibwe nnyabo amiina sebo ogamba otya oli bulungi ndi bulungi ovuddewa mvudde wa Kiso Nabbanga Wakiso ab'Ewakiso tusanyusa okubalaba Yesu yeebazibwe mami ovuddewa ggwe kaali Tibakka ekyo kisangibwawo ekyo okwata ku lw'ekiboga kankuleko otambule kati kanzire ku section ene ey'abaami nyongere okubanga nabo mbabuuzaako bo bakyale bangi naye no ngenda kuddayo eri waggulu naye kanjira mbeera wano kantandikireko ku wano omukulu nga weesigamye okooye wayimiridde mu line watuuseemu saawa meka saawa emu exactly nga mwoli amanya go bakuyitaani tumukwasibwa Isaac ovudde wa Isaac mbalala twabashemererwa sebo Yesu yeebazibwe amena sebo amanya go bakuyitaani bampita Wilson ovuddewa Jinja ovudde Jinja banaye webale kukeera wavudde kusaawa meka Jinja wasuze wano wali ozeeko mu lukuŋŋaana lwa Goodfriday oba guno gwe gusoose gwe gusoose uli otya okutuuka ku ttaka ettukuvu ku mulundi gwe gusoose mpulira nga kya muwendo munene era Mukama yeebazibwe nnyo kubeera nti ankyutuusizzaako ogamba otya muvubuka munnange bulungi ovudde wa bakuyitaani bampita Duncan nfudde Busia ovudde Busia
bananga be Busia mwebale kuovuddeyo saawa meke Busia nazimbudde sabadde saawa 6 ez'ekiro ez'ekiro banange webalekere bana abantu be Busia tubaagala nnyo kirungi wali otuuseeko ku ttaka ettukuvu Canan Land wano nedda lwe lusoose guno gwe gusoose ate webalekera kati abe Busia sooka obabuulire bakulaba nti otuuse mu lulimi lwammwe eyo tulinayo omusasi waffe amuyita Sunday Charles abeerayo nnyo abe Busia mbatumira muno muhere isitundu sino nga lukyesi sehera even ni radio Salty FM radio yange yamenyaho ata ninjireho school ndaireho hoza ata nga lunda atulireyo njirehereho sabo mudala bose bawulirisi niyo bembatumira mwemede munywere munyasa bagalize Easter nungi Easter andayimba dahisa mwesi abantu be Busia okay kale tweyanzege ate abami nga muyita mu side y'abakyala naye nga tukyali eno nzikirira neno wansi bwe mala njagala kuddayo eri waggulu naye nga nkyali eno wansi zo line z'omupitirivu bulala omukulu webale kunyuma sebo kale taata webale n'okujja ne Bible njirabira ddala amazima oli mubulizi wa njiri okuva inasana kubi enasana ate mu full gospel wenkolera mu full gospel nsambya full gospel naye banzalira ku njiri bakuzala ku njiri naye sawa zino mbera nasana kabombi webale kukeera kede taata amina yesu yebazibwe taata wa yebazibwe amanya go bakuyita nsubugiriya nviridde wano Kweyiwa road ekya bakiyita lubbe stroke kabalalu webalekera kale katubalekera inene egiretambula njagala kwambuka tenzire yeno waggulu ensobola okubanga njogerako n'abantu abalala line etambula naawe atulaba ku Soul TV wano wenkugambya nti abantu bakedde oyinza kubagwokera bono omukyala yo yazze n'akakeeka kebambi ekyakitegedde dda nti kabebi gwe kanaba kaagala okwebaka ng'akeebasaako naye ng'abantu line mugiraba etambulira ddala era ngenda kuba mbatwalako next section endala jabba twalako ku section endala eri awali checkpoint ey'okubiri ngendeko ku yokusatu ngendeko mu business community nabo mbalage kiki ekiriyo naye nga wano tukyagenda maaso n'okubanga abantu babakebera mami oli otya oli bulungi soko tambule mukompolampola teweeraalikirira wano tuli free ebyokwerinda binywevu tolina kweraalikirira naye ate omuntu yenna atulaba kugamba nti olina okubeera vigilant oba olina okukuuma ebintu byo yes so tolina kulekaawo ekintu nti olwokuba nti waliwo ab'ebyokwerinda tomanyi omuntu oyo akulirani yaani naye olina okunyweza ebintu byo naye ebyokwerinda Katonda yatuwadde obukuumi ate ne security ey'ensi weeri omusumba nga bwaze atugamba nga bwe mulaba ekiri wano era tosobola kuyingira nga tebakukebedde mami nabadde nakuwadde omukisa si kyo kampa omukisa ono sister wange yesu yebazibwe amina sebo amanya go bakuyitani bampita Namutebi Irene Kirabo Namutebi wavuddewa Kibuye evuddewa n'Ekibuye bana Ekibuye we balekera kale sebo okay okay kale nkyagenda maso ndaba wono aba Bible mbalaba wano nabo bakedde bagamba omuntu yenna agenda okuyingira alina okumakinga sure nti ekitabo ekitukuvu kirina nyabo obulamu buli butya kwongere ogwokubiri obulamu bulungi omukisa gukukuta omulundi ogwokubiri amina obulamu mukama akuuma munnaye mukama afuga wali otuuseeko wano emirundi emeka mu nkuŋŋaana zino bannange in particular luno olwa Good Friday sizibala kuba buli kuŋŋaana olubeerawo mbaawo mbeerawo wano webale nnyo okwambala